tuli abantu bangi mumanyi tuli mu bantu tugenda twegendereza nga tuvuga emmotoka mu kkubo kulaba nga tetuvuga mmotoka za kimama mutomeregana buli omu avuge nga yeegendereza tukwata ku luguudo lw'e Nabbingo tugenda kuyita ku bypass nga tukiririra wano ani asinga okumanya oluguudo luno tuyite wano ku bypass lidika zize endozo ziri bweru lidika bazirebe basebo ne banyabo nga lidika bwe tuzirinda size enkulu size zigenda tutambuza kuba tuli bangi lidika tejja kukulembera abantu 3 ejja kukulemberako bagole naye ffe abangi tutambule nga twegendereza emmotoka zaffe buli omu aba avuga amanye tugenda Nabbingo nga ku Trinity College tukyamira ku kkubo erigenda ku Trinity College bw'ogenda awo ojja kuba otuuse ku mukono tewajja kukubula toddayo kubuuza bw'otuuka awo bajja kulaga parking tuveemu bulungi tweyise nga abantu ab'obuvunaanyizibwa bwe tutuuka wali tuwuliriza bye batugamba tomala gatomera bajja kubeera abo batuliidinga abatubuulira ekyokukola ngenda kusaba ngenda kuyita omuntu agenda otuwa essaala etukulemberamu sheeke tulina bamasheeke bangi twagalayo sheeke omwatu w'essaala tusimbule sheeka bwabula ngenda kuyita Father Robert Ssekiboola atuwa essaala kale tugenda kufuna essaala 2 tugenda kufuna eya sheeke neya Father Ssekiboola eya Father Ssekiboola esooke eya sheeka yemalirize Father gosooka essaalayo ere tufune eya sheeke twagala okwebaza Omukama olw'olunaku luno mwebaza omuweereza we Hamza alina enteekateeka y'olunaku luno ng'ateekateeka nti lujja kubaawo tumusaba atuwa omukisa byonna bigende bulungi atambuze bulungi ffenna tusobole okubeera abalamu ate tusanyuke twongere okunyikira obuwangwa bwaffe kubanga gwe mukolo gwe tugendako gwa buwangwa era gwa nnono twongere okubwagala byonna Mukama atuwa omukisa atukuume ate abagole baffe babeere basanyufu mu bufumbo bwabwe esaala yaffe nga tuyita mu Kristo Mukama amiina webale nnyo Father nga tugenda kufuna eya sheeke egenda okumaliriza tusimbule bwe tuva wano mbabuulidde mugoberera kkubo erigenda ku Trinity College e Nabbingo abasinga ndooza mumanyiyo mujja kulabira awo mujja kubula kasama omutuuka kkubo eriridinga ku Trinity College e Nabbingo omukolo gwaffe bwe gunaggwa abantu be tuli nabo tujja kudda tujja babuulira tujja kuba we tunaatuukira nga tukomyewo okwekulisaayo n'okulaba omukolo gwaffe gugenze so ekyo tujja kibabuulira oluvannyuma wajja kuba babategeeza puroguraamu eyo njagadde babbirako bufisi kati ssebo tuwe essaala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. basebo ne banyabo meeting point Trinity College Nabbingo buli atambula wonna tusooka okumiitingira tulyoke tugende wennyini ku mukolo naye nga bulungi ayina emmoloka gye banoonye emigaati erimu emigaati eyagivuze tubadde tusaba ajjeko wange okay ebyo biri arrange bibiri eri omugole agambye acommunicatinze bulungi ndowooza tusaba kati tutandike okusimbula buli omu agende mu motoka ye gye yazze nayo tutandike okusimbula saawa eno yakusimbula